Omwana omuto nkulamusizza nnyo. Webale nate okwagala okuwuliriza ebigambo bino eby'ekigambo kya Katonda. Kati nno ku mulundi guli twakoma nga tulaba nga Katonda yateeka omuntu mu lusuku lwe yatuuma erinnya lyalwo Edeni, n'amuteeka omwo abeerenga omwo. Naye olwaleero tugenda kubeera nga tusingako awo okuyiga ku muntu ono ne biki ebyamubaako. Kale katusabe. Kitaffe omwagala tukwebaza kubanga oli Katonda omulungi, otwagaliza ffe abaana abato okubeera nga tuyiga ebigambo ebikukwatako era ebikwata ku kigambo kyo ate ne bikwata ne ku ffe. Tusaba Omwoyo gw'Omutukuvu aluŋŋamye olulimi lwange nze abyogera n'abanaawuliriza mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ate nno omwana omuto mu Edeni muli mwe baamuteeka omuntu, bajjukira twagamba mwalimu emiti ebiri egy'enjawulo ku ginnaagyo emirala mingi. Jjukira ng'era twasoma ne tugamba nti n'atonda emiti mingi egy'okulya nga gisanyusa amaaso, ndowooza n'okuwoomera gyali giwooma. Kati n'agiteekamu n'amugamba lya n'omuddo gwonna, buli kimu n'amuteeramu n'ebyokulya. Kati mu lusuku omwo mwennyini Katonda bannange ayagala omuntu. Bino byonna bikolera muntu, si nsolo. Kuba ajjukira waliwo ensolo ennene ng'enjovu, empanvu ng'entulege, enkambwe ng'empologoma, ezidduka emisinde nga jjagwa. Mukama yeebazibwe. Naye byonna teyabikolera nteekateeka nga gye yakolera omuntu. Era byo bye yabitonda yabirekamu mu nsi, naye ye omuntu n'amwawulako n'amutwala mu Edeni. Mu lusuku lwe yali amaze okutegeka nga mulimu buli kyakulya. Naye jjukira twagamba nti mwalimu emiti emirala ebiri. Mu miti emingi egyo gyonna nga gyo giri wakati mu lusuku, omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi n'omuti ogw'okukola ki, ogw'obulamu, n'agiteeka wakati mu lusuku. Naye ate era wankubadde era yagitonda nga mirungi bwe gityo, yamanya engeri gye yatonda omusana guno nti gujja kkaliza olusuku lw'omusajja, n'ateekamu omugga mu lusuku Edeni. Mbu omugga ogwo gwali gumu naye ne guvaamu emitwe emirala mingi, okwali pisoni, jikoni ne kidekeeri. Gyonna nga gyetooloola olusuku okulufukirira okulaba nga terukala, okulaba ng'omwana w'omuntu alya, alina by'alya. Buli lwakuba eriiso n'alaba omuyembe, buli lwakuba egamba yamukolera enteekateeka enkuukutivu. Era olusuku Edeni ge gaali amaka ag'omuntu eyasooka mwe yamuteeka, naye ng'ataddemu buli kimu ekyokulya ne bye yeetaaga byonna. N'amazzi nga mangi, n'amazzi nga gatya nga mangi. Kati awo tugenda kubuukawo nnyo tudde ku lunyiriro lwa 18. Jjukira tuli mu ssula ya 2. Tugenze mu lunyiriro lwa 18 era nga lugamba nti Katonda n'ayogera nti si kirungi omuntu okubeera yekka. Mukama n'amukolera omubeezi amusaanira. Naye nga tetunnatuuka ku kyamubeezi ono, mujjukire twasoma omulundi guli nti Katonda n'akola ki, n'amuwa obuyinza okutuuma ebitonde byonna, era buli kye yatonda omuntu eryo ly'erinnya eriyitibwa ekintu ekyo n'olwaleero. Adamu ye yatuuma amannya ga buli kintu olwaleero kye tuyita. Ye yatuuma omuti omuyembe naga nti ogwo gwa muyembe, kuba emiti gyonna gyali miti. Naye nga wateekwa okwawulwawo omuyembe, omufene, omupaapaali, omutaffeeri, byonna nga biteekwa okwawukana. N'ebisolo nabyo n'abituuma, n'ebyewalula mu nnyanja baamugamba genda byonna obikole ki, obituume. Era mwana omuto tulaba nga Adamu ye muweereza eyasooka ku nsi Katonda gwe yatuma okukola emirimu nga yagimaze egigye. Adamu ye muweereza eyasooka. Abamu mulina taata wo nga musumba,
oba muweereza oba muyimbisa oba kiki, naye si ye yasooka Adamu. Adamu ye muweereza yasooka, naye ng'ate yakola omulimu munene. Nze bannange Adamu ono njagala n'omukubirako mu ngalo lwakuba sisobola. Adamu yatuyamba okwawula buli kintu nti bwe tukiyita. Nga bw'omanyi bwe tugambye, mu nsi mulimu emiti mingi, mu nsi mulimu emigga, mu nsi mulimu ensozi, mu nsi mulimu ensolo. Bannange twandibadde tunyumya tutya ng'ebyo tebirina mannya? Twandibadde tugamba tutya? Ne Adamu yaweebwa omulimu ogw'okutuuma buli kitonde kyonna Katonda kye yatonda. Okuggyako ye Katonda yatuuma ebitonde bina ndowooza, kubanga yatonda n'agamba nti wabeewo ebbanga, era ebbanga ne libaawo, era tuliyita bbanga n'olwaleero. Eryo si Adamu yalituuma. N'atuuma omwezi, enjuba n'emmunyeenye, ebyo Adamu si yabituuma. N'atuuma ennyanja n'olukalu, ebyo Adamu si yabituuma. N'atuuma ekiro n'emisana, ebyo Adamu si yabituuma. Naye njagala okulaga nti Katonda yatuumako ebintu bitono nnyo 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 bye tulaba ku nsi. Yatuuma bitono. Obuyinza bwonna n'abukwasa Adamu, n'amugamba genda obifuge obituume n'amannya. Ate ekikwewuunyisa munnange, amannya ago Adamu ge yatuuma ne leero ne Katonda bw'akola ki? Bw'abiyita. Olusozi ne Katonda agamba olusozi. Omuti era mugavu oba gwa mutuba oba gwa kalitunsi ne Katonda bw'aguyita. Begamba yeesiga nnyo omuntu Katonda mu bitonde byonna. Katonda yeesiga nnyo omuntu. Lwaki? Kubanga yamutonda mu ngeri ye, mu kifaananyi kye. Kye kitonde kyokka ekyali kifaanana Katonda. N'amwesiga n'amwagala nnyo. Jjukira nabagamba nti yamuwa n'omukisa. Omuntu yatondebwa n'omukisa. Simanyi lwaki abantu bagenda banoonya omukisa. Ate nga Katonda yamutonda n'omukisa. Ate yamutonda n'obusobozi bw'okuzaala. Katonda yayagala nnyo omuntu, ne Katonda yennyini naye tumanyi nti azaala. Abalala bagamba Katonda tazaala, naye Katonda azaala. Bw'abanga yakuwa ggwe omuntu obuvunaanyizibwa obw'okuzaala, ye lwaki tazaala? Ekyo tukimufaananyako. Naye njagadde okulaga nti Katonda yeesiga nnyo omuntu. Katonda yayawula omuntu ku bitonde byonna. Katonda yamwawula ng'alimu embala ya Katonda, ng'ate ali mu kifaananyi kya Katonda. Era n'amuwa n'obuweereza. Jjukira ye Katonda afuga eggulu n'agamba Adamu gwe fuga ensi. Nkegamba nga Adamu ye kabaka. Ebisolo byonna nga birina kuvunnamira Adamu. Nga naye bamalayika mu ggulu bwe bakola ki? Bwe bamuvunnamira. Ye essaawa 4 mu ggulu bamuvunnamira. Naye omuntu n'amugamba naawe genda eri ofuge. Genda otuume. Era bane gwali mulimu gw'amaanyi nnyo Adamu okutuuma. Simanyi oba yamala ennaku mmeka oba gyali myaka ng'agenda atuuma. Kubanga n'akawuka akasingayo obusirikitu nako kalina erinnya. Teriyo kintu oba kinene nnyo 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 oba kitono nnyo nnyo ekitalina linnya. Byonna Adamu yabiwa amannya gaabyo. N'olwaleero naffe obuweereza bwa Adamu bwatuyamba nnyo. Kubanga singa mbadde nkugamba nti nsisinkana mu muti. Mu muti ki? Ogw'omuyembe. Nti kakati tugenda kukola tutya? Tugenda kufumbisa ki? Tugenda kufumbisa enku eziva ku ki? Ku muti ogw'omutuba. Tugenda kulya ki? Matooke. Owulira? Matooke. Tetulina nnyo buzibu mu kwogera.
olwa Adamu. Kuba twandibadde tugamba tugenda kulya kiri kimerera waggulu n'okiyunja n'okiwaata kwegamba ebigambo twandikozesezza bingi ebiteetaagisa, naye yatuuma lumu kitooke era baga nti genda olete ettooke, tosobola kuleeta muwogo kubanga Adamu yatuyamba okubyawula. Obuweereza bwa Adamu bwali bunene nnyo Katonda bwe yamwesigisa okutuuma amannya, ate na buli kitonde kyonna ne kikkiriza erinnya eryo. Kale waliwo ebitonde ebitayogera ng'omuyembe, ng'eppapaali, naye ente nekkiriza nti nze nte, ne bitakayanira eyo ate kati nze oŋŋambye ndi nti ate nga waki oli omugambye nti ye empologoma. Buli kimu kye yayitanga nga kiyitaba nga kiyitawo. N'agamba eno njobe neeyitawo, eno mamba neeyitawo, buli kimu kubanga yamuwa obuyinza. Katonda wa buyinza, n'omuntu yamuwa obuyinza, yamutonda ng'alina obuyinza, yamutonda okufuga omuntu nga nantaddwamu. Naye tugenda kulaba ebintu gye byayonoonekera, ebintu byamala ne byonooneka. Tugenda kulaba bwe byayonooneka, obuyinza obwo obungi Katonda bwe yawa omuntu, n'obwesige yamwesiga nnyo. Mu butuufu Katonda yandibadde agamba mwe enjovu mwe muba mutuuma ebintu, oba katugabanye obuyinza buno, gwe Adamu tuuma ebimera, empologoma zituume eby'omu bbanga, ate eŋŋaali bannange kyandibadde. Katonda si bwe yakiteekateeka, byonna yabiteeka wansi w'obufuzi bwa Adamu. Ebyo byonna ebitonde ebirungi, ebirabika obulungi, ebirabika obubi, eby'amaanyi, ebiwanvu, ebitasembera n'osembera, byonna byali wansi w'obufuge bwa Adamu era byakkiriza amannya gaabyo. N'olwaleero naffe obuweereza bwa Adamu, okumanya Adamu yali muweereza w'amaanyi, naffe bituyamba. Oyogera bwogezi nti oyo kalittunsi, abantu ne bategeera. N'ogamba nti olwo genda ku lusozi, ate n'omuntu n'atagenda mu kiwonvu, kubanga yabituyamba okubyawula. Ebyo byonna Adamu yatuyamba. Ebintu bino tetutera nnyo okubiraba, naye Adamu yali muweereza w'amaanyi. Gwe ssebo Katonda yatonda ebintu bye n'atabituuma mannya, n'agamba gw'ono bituuma, ate naye n'amala n'akkiriza nti ge mannya gaabyo. Ate n'atamubuuza nti naye Adamu, lwaki empologoma oziyise empologoma, lwaki toziyise enjovu? Yamwesiga, yamwagala kubanga yalimu ekifaananyi kye, yalimu engeri ze, ng'alaba ye mutuufu mu bitonde byonna okumukolerako omulimu ogwo. N'ekirala kye njagala tulabe nti Katonda ono abaako waakola n'akoma n'agamba omuntu naawe weeyongereyo awo. Ye Katonda tulabye yatuuma ebintu byalinga 5. Mu bintu ebingi bye yatonda yatuumayo 5, ebirala byonna obukadde n'obukadde n'abukwasa ani? Adamu. Kubanga ye amaze okutonda, ye amaze okukola omulimu gw'okutonda, kati gwe Adamu genda okole ki? Genda otuume. Katonda ayagala tukole, tuli bakozi abakolera awamu naye. Kyovudde olaba si yajja n'abuulira enjiri, yagamba nti mugende mubuulire enjiri eri ebitonde byonna. Ye yakola kimu kyakufa ku musalaba n'agamba ebiddirira mu bikole. Katonda takola buli kimu. Era tulaba nga yatutondera emmere, naye ate si yagikuyungira, ate si yagikulimira, n'agiyunja n'agireeta n'agifumba, gwe n'ojja ku dayiningi n'olya. Nedda, Katonda abaako paati gy'akola, naawe n'okola eyiyo. Ne bwe biba bino bigambo bya butuukuvu n'obutuukirivu, Katonda ye yakuterawo omwana we Yesu Kristo n'afa ku musalaba n'ayiwa omusaayi gwe. Kati gwe naawe olina omulimu ogw'okukola, okutambula ng'ekigambo kye bwe kigamba. Olwaleero n'omwana omuto tetugenda kusukka nnyo wano,
nenze mmanye ebyo ebigambo obitegedde bulungi kubanga twava eri nga tutemye omusingi ate tukyayongera okwongeraawo. Naye njagala kugamba kimu nti oli mufuzi ate oli mukozi akolera wamu ne Katonda. Katonda abako paati gy'akola naawe n'akusuubira okukola ekirala. Mukama akunkuumire.